Honorable Minister Namere bannange bamwabiza era nga mukwano gw'enfanfe generations amukoledde video empitirivu era nga akyewera agamba paka nga amazima avuddeyo n'agogera ogenda kubanga ate oyongera okubifuna mu maaso kyoze ne Becky ne ba Professor Sekaja nabo munange we batyo obulamu butambulira ddala nga ate we baabo balira gye bagenze e Madagascar era nga bagenze kuzza ku zaabu nabyo ogenda kubanga obifuna mu maaso mu Chara Bebe Cool naye alabikiddeko ku live awo abandi bamusaba concert bingi byayogedde ogenda kubanga nabyo obifuna maaso omugamba mutya mwasibye mutya kansubire nti muri bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video mujimpe like era nesaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Suviya News Excellent mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suviya News Excellent munange inkutandise ne mwana muwala ku Kriza Chozeni Becky Muchara Sekaja ombwati monange atumanyi bulungi nnyo bagenda Madagascar gye bagenda okuddirizaako omwana ono zaabu mbule yasooka yagamba nti yamufunira Madiina okiwulidde munange bawu yamugulidde akateete yakampi ako nga woolaba Chozeni Becky yagambye nti bukyabaawo gwe mulundi gwe ogusoose okwambala olugoye olumpi era n'agamba nti yamunaye maama ne taata temumunyiigira naye omwami we yakamugulidde katumulabe ate tweyongere bannange Chozeni Becky y'obulamu butambulira ddala nga ate uyabubala bannange funa omusajja akwagala obanga wooli tebitambula bulungi kyusaamu tomanya gy'onaagenda bisobola okutambulira mwami wange ye yangulidde akagoye kano bannange ebbina nyenya mpola sweet mpola 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 bambi mpola mpola I can play as I want. Madasa mbango kagoye kampi naye. Ha abana bange tebalaba tikitoko. Uli muyangano kwambala ebintu. Tebajirebe. Tebajira. Banange buli ayi. Nange bangana fena batuga. Mwana look at the ocean in the Angende. Let me go. Oh my God. Uli labulamu. Toka aba. I'm ready to get pregnant. I'm ready to receive another baby. Baby, I'm ready. You ready? Oh my God, I'm ready. Come to me now. I come to you. bwatyo munange Chozeni Becky ye amazima gali nti obulamu butambulira ddala nga ate we yabubala nenge ekyamazima buli mukazi yenna yeegomba obulamu bwa Chozeni Becky nakubadde abantu beeyisaako bagenze kufuna mwana munange bagenze kuzza ku zaabu yatugambye nti bamufunira Saudi Arabia kati ono ye basazeewo bamufunire Madagascar naye nga bwenkozaako eno ewa generation onono asazeewo asensule mukwano gwe Honorable Justin Namere era ngono ne mukulayira bagenda bonna bannange emikwano gy'abakazi oluvannyuma lwa Kadama Benita ebyamutuukako Honorable Namere n'agamba nti agenda musindikira omutwalo ga $, kyokka ate byafundikira musindikidde $5,000,000 nga ne $5,000,000 mbonga nazo azogereddeko ebintu ebiyitirivu ennyo ekyanyiiza ono mukwano gwe ye mwana muwala Benita sente n'azimuddiza Honorable Justin Namere ono n'amusindikira ezize $5,000,000 bingi byamwogeddeho katubira yabadde ku bya trend nti yeyagadde abayinipi banveeko bavume ye ninga bannange naye era we bali kubanga era baakutrendingisa ekituufu baakutrendingisa naye wamanya akazita akaabirimu n'amugamba nti ye ajja kumuwaayo akasente kanaamuweeyo era n'abeera ku ssimu nga gakyuga nti kyolowooza naddi ngenda kuwa omutwalo ogwo ogwa $, kyokka bannayedi nga nkuwa gwaki nga nkole bw'atyo nno mu bigambo bye neŋŋamba bw'akugambye ninga omwana ono alabika tiktoka akamuleke n'ayogera ne minisita nafuna shock nenkwata essimu nkube nenga naye nedda nkubira ki leka nninde minisita anankubira olunaku ne luggwawo olwokubiri ne lukwata mba ndi awo akasimu tululu nkwata nangamba kikazi tweyita ba kikazi omwana akubuulidde ne mugamba Benita nti okumbuulira ki omwana oyo nno naye simanyi lwaki akukweka ebintu simanyi bikine muga what's going on
bituufu bye wamugambye kuba wano weyambuza nti omwana akubuulidde nga njagala mbutuufu yaba akitandika katatiye kwe kutandika mu supiidi nga bw'akola ebintu bye tweganga oyinza okulowooza omwana ono alina ensobi gye yakoze naŋŋamba oyo omwana twayogerezeganyiza naye era ne mugana kituufu essente togenda kuzimu nga muwaza ki nze bbaawe simanyi nze muzaala simanyi nze biki naŋŋamba what is this bantu mmwe natya neŋŋamba oli mukwano gwange gwosooka kuba ekintu ekyo okikola Benita oba okikoze nze kino ekintu nakirimu naawe ne Benita lwaki onkola ekintu ekyo ne mubuuza oli serious omwana ono togenda kumuwa ssente n'akiddamu era n'ayogera waawe ebigambo nkumu neŋŋamba Benita agenda kutandikira wa nensooka mujja ku ssimu nammere ne mujja ku ssimu nensiriikirira wagoye essaawa nga 2 nasindika message my sister I'm sorry mbadde nkooye simanyi nawe ndaga biki nsonyiwa nyiza okuba njogedde bubi oyo mwana yatuleetedde ensobi ayagala kutwawula neneebuuza omwana ayagala kutwawula atya omwana wamusuubiza ssente okyusiza puroguramu y'essente oyina ebirala by'omugamba kati obusungu buvaawa naŋŋamba oyo actually before that baire nyina kye sibagambye awo musindikira messages nti omwana ono omuwa kyekitambula yampa message nga mpanvu naŋŋamba laba omwana byampadde mbunze mbuba mugambye sigenda muwa ssente bannanga abantu babi byebyozo munnange Parts Generation akyazikolera ddala agamba nti ye tagenda kuswazibwa kugenyera bintu byatamanyi kotadde n'okuswaza mwana muwala Kadama Benita bannange ab'emikwano nga baapepeya wano ng'akyali Uganda Pick up and transport service bakasitoma baffe abalungi nyongera okubajjukiza nti emiwendo gyo twagisaliddeko ddala nga woolabaawo ate nsiiba nti bagamba nti booking a suvi airport pick up and transport service mukwano nze siseererako ddala oyagala kugenda mu kyalo oyagala kukima mu kyalo oyagala genda ku pate oyagala genda ku birthday oyagala kulya ku zizo kiki oyagala okola oyagala kunona ku kisaawe oyagala kutwala ku kisaawe booking a suvi airport pick up and transport service ate badiyale wojja n'oŋŋamba munnange ebyadala suvi ssente zonna zirabye naye ekyamazima siziwezaawo nja kusalirako oba okitegeera kati so gwe wenna atanaba ku booking a suvi airport pick up and transport service ono ng'ojja n'akusalira nako olinze eki mukwano booking a suvi tweyongere Monange bwetweyongerayo ewa Zuwena mukyala bebekulu munene big size monange olunaku olw'ejjo bwatu yasiimye n'abeerako ku live ya TikTok monange gye wavudde abantu ne bamugamba munange nga tunafuna big size wali oli muyimbi ng'oyimba lwaki tuwaayo ka concert olaba otya munange mami Zuwena byeyabazeemu mukwano sigenda kubanga ate mulaba mukamubanga mbiddamu ngenda kubanga mbalekerako akatambi maaso wano era nze kambasibwire wano ba mikwano mukama abankuumire abampeere kyonna ekyomusinga ola ngambe mbubagalayo concert bagala ennyimba zange ze mundeke mbubagala concert mundeke bannange nina kofu nyinza okukolola wano emugamba kiki kino mwendeke temunsesa ebyokuyimba ffe twali just tuli board nga tugezagezaako naye nga tetwabitwala serious ng'ojja tuwa concert osaaga sijja kulima Your voice was perfect. Mundeke nze besibisobola byokwekyanga ku stage leero ne bavuma enkya ne bakuwaana nze ndi okay, I'm not really that emotional sifaayo nnyo abantu beboogera naye energy nali sigiina ate oyombe noono ate okola eki ate mbustanti ne bufuuka bustanti Mata was a nice song. Thank you so much.
kati banange tuve ku music mujje mutuguleko ddera mujje mutuguleko zidere ennungi ate nga beeya wansi ate nerabidde bukundi abetabati speakers nabu speakers wakambera obudde kuba nibadde bukwata bulungi neddoboozi waliwo bozi oli opposite shell kale bw'oba ovudde ku shell just a few meters maaso katono opposite ojja kutulaba n'ekipande kinene kiriko Ziwena apparel $3.3 zokka. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.